nakirabidde ku Kenya ensi gye bayita Kenya mu kufa kwa Raila Odinga ebyokuyiga byabadde bingi bannabyabufuzi ba wano batambulira ku kaadi ey'okusiga obukyayi ne baluzinga ne respect mu bantu. Look, Kenya omusajja Raila Odinga yafudde wabaddengayo okusikangana by'obufuzi n'abeera mu gavumenti ya Uhuru najja mu ya Ruto yabeera ku mu ya gundi naye asenga ne mu ggwanga savinze nga prime minister inti ezo zonna gavumenti abaddengamu abantu ne batta naye nga bamaliza ne bakanya ne gavumenti n'agikoleramu eyo gyabadde ajjonkera n'abantu ne bafa waliwo okwekalakaso abantu ne basigala nga bakimanyi abalwanirira ne bannabyabufuzi ba wano tulinawo munnabyabufuzi ayinza okufa abantu ne bamucelebratinga nga Raila Odinga Kenya. Reason why tibannabyabufuzi ba wano bali selfish abantu babanoonyamu message eya nationalism eya patriotism. No matter how political party you are, no matter kwegamba nti omwoyo gw'eggwanga gwe gwalese banna Kenya ne bagenda mu kisawe babadde kasalani no matter oba kibiina ky'abantu ne baga to celebrating the life of Raila Omolo Odinga baba wano nti bannabyabufuzi bawo tebakikoze buli akwata akazindaalo buli omwasikaza we na kusiga gwanga kifananyi kagamba naberanga omuntu ne bwali bafudde taligeninga respect nga jiwalabe banna Kenya gye baddiza Raila Odinga. Reason why nti wane ebyobufuzi abantu babirumira nnyo amannyo ne byafekitinga abantu bo wansi n'ekyandigasize wamu ng'abantu ekyandigasize eggwanga awamu abantu ne bakola ki ne bakisimbire kuli kakande wekanga nga oli yeyagaliza bweyagaliza ogenda kubalaba wana ababaka Odinga mwamusomako ekintu kimu kyakubanga asobola okubeera mu gavumenti ne ku opposition anytime era nga muwulira mwali yagadde ne bannabyabufuzi bammwe ekyo kye baba bakoppa ku Odinga n'alikkiriza basobola okukikoppa ku Odinga but yo gavumenti yammwe neetegefu okukoppa gavumenti ezibadde zikola n'Odinga. Okukolagana ne gavumenti si ye yali badde ensonga gye mulina okutambuza but under which circumstances. Omanyi Abannayuganda ab'emitwe eminafu ababeera eyo ne bafuna ka point ke kamu olw'okuba yali ssente z'abasajja ayagala obbalaga nti akola takayingira na munda adduka buddusi banneka ngende nsomese ku kano. Odinga tayogerangako nga Betty Kamya wadde nga abadde ayingira mu gavumenti. Odinga abadde tayogerangako nga Mmawu. Odinga abadde tayogerangako nga Nabbosa. Odinga abadde tayogerangako nga Tayeebwa. Odinga abadde tayogerangako nga Amongi. Kakati tunuulira bannabyabufuzi bammwe abavudde ku opposition ne beegatta ku gavumenti bafaanana Odinga. Balina kye baleese Odinga nga kyatutte Kenya. Okukolagana ne gavumenti si ye yali badde ensonga enkulu but under which circumstances kulwaki kintu ekyo kikulu. Bw'oba onaakolagana n'omuntu musooke mumanye ensonga erina okubakolaganya. Gavumenti ya Kenya oba eza Kenya zaalekawo akazinga ke bayita ku lwa Kenya. Abaye gavumenti y'ewammwe Uganda yalekawo ku kazinga ke bayita ku lwa Uganda. Sigaana dialogue ye eyinza okuba yalikkirizibwa. Naye gwe njagala okukola naye dialogue yagikola ku lwa bulungi bwaki bwa NRM oba bwa Uganda. Bwe buba bwa Uganda lwaki basentebe ba NRM bamaanyi nnyo n'okusinga ba minisita? Mumbuulireko minisita omu mu Uganda kabeere ssaaba minisita omunene okusinga Moses Kigongo. Kakati obuzibu obuliwo nti Uganda mwagijja mu kubeera ensi ne mugifuula NRM yensonga lwaki ne minisita ave eno ku side oba wa opposition ave eno ku side ya opposition nga mulungi bwe bamulonda mu kabineti press conference agikola ali mu kajoozi ka kibiina kye era ng'akukakasa nti agenda ku lwa Uganda naye lwaki we batuukayo kugolowooza yeera abamira. Era lwaki we baba bakomawo mu kulonda okuddako okutusaba obululu kubanga basinga kuwa baagwa bakomawo
bayambalidde ddala yero lwansonga nti asika e Uganda tasika ku lwa bulungi bwa Uganda era oyo omugezi yamwewala. Asika Kenya asika ku lwa bulungi bwa Kenya. Okukwatagana kikulu nnyo. Nayo kimanyi nti okukwatagana kubeera wakati w'abantu abatakwatagana. Toyinza kukwatagana already ne gw'obadde okwatagana naye. Oba toyinza kugamba tukolagane nga already mubadde ate mukolagana. Kitegeeza okukwatagana kubeera wakati w'abantu ababiri ababadde batakwatagana. Naye okukwatagana kujja waliwo ebyerekerezebwa. Kujja waliwo by'olina okutatunuulira ku lw'obulungi bw'eggwanga. Era waliwo pages eziba zirina okukuulibwamu ku lw'obulungi bw'eggwanga. Abaye Museveni ku saidi ye alina ky'asobola okwerekereza ku lw'obulungi bw'eggwanga. Oba omanyi gavumenti ezo ezikoze n'Odinga bimeka bye zeerekereza ku lw'obulungi bw'eggwanga. Wano wakati woyagala okusiigira ekifaananyi nti ab'opposition tebakolera bantu y'ensonga lwaki ne bwe kyetaagisa okwegatta ku gavumenti era bo abawakanya baalirabidde ku Odinga. Omanyi Odinga emitendera mwabadde yeegattira n'obukwakkulizo. Era obadde okimanyi nti ye mu nsi mwe yeegattira mulimu akazinga ke bayita ku lwa Kenya efugwa munnansi evuganyizibwa munnansi. Meaning okugyonoona n'okugyongerako waliwo lwe kyetaagisa okutuula. Okugyonoona kutemwewo, okugigattako kumerukewo. Yoweri Kaguta Museveni alina by'asobola okwerekereza. Oba oyogera bwogizi mafaaya. Ate tewafunye akasente okujja okwogera. Omanyi buli lw'olya ssente ku mirimu gy'otamanyi weekanga emmotoka ezikidde ogipiseemu mukka nti kyekizibu. Weekanga emmotoka emize omuliro ate ogenze gitereeza lyanda tekiyinza kubeera kizibu. Kakati ne bana abaana oba baalya busente kwefuula bagezi nabategeera. Kyova olaba ku bye bamanyiiko bye balinako idea ne bye batamanyiiko bajja babikubaganyeeko ebirowoozo. Kati oba ono ka point ako yakajjeewa n'atagenda bambi kateeka mu kigeza microscope yakatadde mu kigeza kunoonya butuufu bw'akantu ako oba ebiri emabega ew'akantu ako yakaleese buleesi agenda akolereko. Accountability ekisookera ddala okulaga nti wakati ng'oyagala enkolagana ku lw'obulungi bw'eggwanga walina okubaawo bye weerekereza. Akatambi ako kaako. Raila Amolo Odinga, in full realization of the high calling, assumed the office of the People's President of the Republic of Kenya. So help me God. In the shortest time possible, the son of the first Vice President of the Republic of Kenya took an oath of office as the People's President of Kenya in front of the crowd at this historic grounds. Flanked by Miguna Miguna, the self-styled NRM General, Ruaraka MP TJ Kajwang, and Siaya Senator James Orengo, Raila finally made true his threat of swearing in himself as an alternative president, this being the culmination of a series of meetings dubbed the People's Assemblies to bring change to the system of governance. Today's step is one step towards doing away with electoral autocracy. And like he has done before, the ODM leader, whose NASA colleagues were conspicuously absent this afternoon, reiterated what they had been agitating for since the August 8th election. Wakenya wamechukua hatua ya kuondoa utawala ya kiimla na kidikteta. Raila on this day seeming to give an excuse why he was participating in the administering of an oath so important to his supporters all by himself. Kalonzo Musyoka hayuko, lakini Kalonzo ako na sisi. Kalonzo ataapishwa baadaye, sawa, kwa sababu ya maneno ambayo mtakuja kujua baadaye yale yalifanyika. Musalia Mudavadi na Moses Wetangula na Kalonzo Musyoka
wako pamoja na sisi. In a short speech, Raila laid out his agenda after exercising what he called his right and that which members of parliament who support his mission claim has not crossed the line or violated the rule of law. Well, you need to wait because there is a committee which is Assumption of Office Committee, which has the details. Raila Odinga is going to form government from today, and we have not declared this day or the events here illegal. And I want to tell you, I'm well read, I'm a legislator, I have been in parliament for 3 terms. We pass these laws. I know there is no law we are breaking. We are within the law. Whoever thinks otherwise, let us meet in court. While the day was expected to be a battle between the police on one hand and NASA supporters on the other, much of the day went without any major drama. NASA supporters streaming into the historic Uhuru Park grounds and dancing their hearts out, eagerly awaiting the big day. Many started streaming into the park as early as 6 in the morning and spent much of the time chanting slogans against President Uhuru Kenyatta. Without his 3 other brothers in the NASA coalition, Raila Odinga of the ODM party stood tall and took the oath of office of, quote, the people's presidency, saying that he will stay true to the constitution. Leila Mohammed, NTV, at the Uhuru Park in Nairobi County. Omalirizo kukalaba. Odinga yali yeerayiza kuba president. Simu kibira. Simu nsiko era simu nkokoto mulujjudde mu lwatukuliraana na parliament ya Kenya. Olabyewo tiya gas mmotoka mmeka. Balipotinga abafudde bameka ku lunaku olwo abawagizi b'Odinga. Era bakugamba nti Odinga ku lunaku olwo yakwatibwa. Gavumenti yamwerekereza ku lwa bulungi bwa Kenya nerabanga okumutulugunya oba okumukwata n'okkuba abawagizi be n'okubatta si yegenda okubeera solution kati leeta ebirowoozo by'ebirungi naffe tunaabiteeka mu nkola. Era ekyo kye kikuzizza Kenya ku sipiidi. Mwe mutunuulira kimu kya Odinga kubanga abadde akolagana ne gavumenti ne temutunuulira enkolagana ye ne gavumenti ereese bimeka ebirungi ate gye mutannatuwa ku katuntu ne gavumenti eyaabwe ekoze biki. Ku Mau ne gavumenti eyaabwe ekoze biki eyava ku opposition kati ye minisita wa Ssemateeka naye ate abaana lwe basinga okubbibwa okuwambibwa. Ssemateeka lwasinga okutaganjibwa. Era mu palamenti mwe mugendera etteeka ligende mu Ssemateeka. Timunansi omuntu wa bulijjo anaawozesebwanga mu kooti masho. Kati Odinga yawanga bannakenya ensonga lwaki abadde ayingira gavumenti. Mu Uganda ani ayinza okuwa ensonga lwaki ayina okukola ne gavumenti kubanga Odinga yayingiranga gavumenti ng'eriiso ly'eggwanga. So singa omukozi era mu kuyingiranga eriiso ly'eggwanga bingi byataakiriza ne bitasobola kwapeninga kubanga abadde alabayo ani alabayo mu bammwe abayingira. Nga n'olundi deputy president yali ategese okutta president olw'okuba Odinga yali mu gavumenti ye yataasa president. Omanyi kye kitegeeza president okufiira ku ntebe awo mbulaga ng'afudde mu mbeera ng'eyo. Omanyi ebigere bikiyinza okuzza ensi emabega. Kati ogwo gw'omugaso gw'Odinga mu gavumenti mbuulira wani ayina access nti gundi ogenda kufa. Mbuulira wani ayina access ku bonna abayingira bakatuntu ba ono omukyala Nabbosa baani ayina access ku security ya Museveni. Kaka tusooke tumanye ayingira e Uganda ayingira ku lwaki n'ayingira e Kenya ayingira ku lwaki. Era bw'oba oyagala tukolenga baba tusooke tutunuulire ye yali ayogeddeko ng'abeewammwe eyo bwe boogera nga bamaze okwegatta mu gavumenti then oluvannyuma ojje weegeziwaze ojje weefuula ategeera. Nze saagala mutunuulire sayidi emu nti okwegatta ge maki ge maanyi. Yes, okwegatta ge maanyi naye yo gavumenti ekimanyi oba yo beeyita bagyegatteko ebeegenze baneutralizinga bakenenula kubafuula baayo so si baggwanga. Odinga yayabulirako ekibiina kye ODM. Gwe wali omuwuliddeko ng'omukago gwa Azimio aguvuddemu.
kyokka ate ye Betty Kamya gw'oyagala alina okukola ng'Odinga n'ekikye yakisuulawo n'ayambalira ddala yero. Kati mu Uganda akazinga ako tekakola ki? Tekaliyo. Ate senga kaali kakubaayo gavumenti ye yalina okukakuliyetinga. Enteeseganya tezibeera ku mmeeza. Enteeseganya zirina okuva ku mmeeza ne ziyingizibwa mu nkola. Ebintu we byali nnyanga wano Odinga ng'ateekawo embeera. Okukakkana yuguyugu ng'agenze mu gavumenti era tebiddamu kulinnya. Kakati abaaba wadde ensonga lwaki akola ne gavumenti. Mauna yasooka atuwa ensonga lwaki akola ne gavumenti. Then tukkiririze mu maanyi g'okwegatta. Maanyi g'obumu. Mu Uganda temuliimu kazinga ke bayita ku lwa Uganda. Oba osanga singa akazinga ako kaalimu mu nsi yange. Kyali badde kyangu nnyo okwegatta. Kyali badde nga kyangu nnyo ku lw'obulungi bw'eggwanga. Naye oli ku musajja atamanyi we basasula musomesa ng'asasula ku lupiga naawe mula ngende kati nze n'oyo tuteese eki. Kuli ku musajja atamanyi nti abasomesa mu COVID-19 baali beetaagayo ku buvujjirizi. N'abuwa abadongo. N'abuwa ba promota. Ate nga nabo bulijjo bakola. Tekyali badde kibi okubawa. Naye watunulako ko mirimu egy'enkizo. Kubanga promota waffe COVID nebwa ggwanga yafa. Ggwanga ate libalifiiriddwa ate kyamaanyi. Naye omusomesa omu okuva mu COVID ng'afudde obanga baamusiba olw'amabanja omanyi kikiyinza otutegeera. Kati tetuyinza kuteesa naye kubanga tamanyi values za ggwanga. Tamanyi mugaso gwa kuteesa era tamanyi mugaso gwa kukolagana. Gavumenti se Kenya zikimanyi nti opposition yeyamba gavumenti okukulembera kubanga lyeriise erigirabira. Gavumenti ye Uganda yali ekitegeddeko nti opposition lyeriise eriyina ogiyamba okukulaakulanya. Gavumenti ya Uganda yalekawo omwaganya mwe tuyinza okuteesezaako etamanyina bwe wawa kitiibwa. Gwe gavumenti yawe ekibiina ky'oyagala muteese nakyo ne kigoba commissioner waakyo ne mukigala lemerawo. Ne kigoba abantu ko lemerawo. Kakati kitegeeza n'ekkuba eritutuusa kazinga gwe waliziba okusooka. Oteesa na kino omuntu gw'otamanyiimu value. Omusajja n'omukyala baba baagala okucreatinga omwana balina kusooka kweraba mu value. Kati tuyinza kutuuka ku nsonga ya kuzaala mwana nga tetunneekwana buvubuka mmwe. Tetuyinza kutuuka ku ddaala lya kuzaala mwana nga tetunneekwana. Dr. Besigye ye bwe yeerayiza yakolebwa atya? Odinga wuyo yeerayiza. Tewali yakubwa. Ne mmwe wammwe. Omuntu watambula kuva ne mukwata. Ne mukuba tear gas. Kakati kino ekibuuzo kirina kusinga kugenda eri gavumenti kuba yeeremesezza enkolagana eyo ekisooka abagende baba bagenze ku lwa bulungi bwayo si bwa ggwanga. N'okumanya ensonga oba amakulu agali mu kuteesa nti galina kubaawo ku lwa bulungi bwaki bwa ggwanga si bwa muntu nga ssekinnoomu oba ekibiina kye. Nojja ate sseba akaze mmunye akulaga byasomesa akabitegeera byasomesa akabimanyi okwegatta ku Odinga tusooke tumulabe bye kwazaala. N'okwegatta kwa Mao tunoonye bye kwazaala. Ekirala mulekeraawo okukoppa ebibafe valinga mukwasama oba mukuwuddiisa. Mukoppere eddala ebyebuzibe. Kenya tokoppayo kimu Odinga abadde akolagana ne gavumenti. Koppayo ne ku malwaliro. Yes. Kenya bannansi bayo balina eddagala ery'obwerere completely. Kenya tewaliyo ddwaliro lya gavumenti lyonna kuli kilinika. Kenya waliyo minimum wage eri abakozi. Kenya basoosowaza nnyo munnansi okusinga omuyise n'ebyenjigiriza by'abaana nga bikulu nnyo. Lwaki temubikoppa ne mubigamba gavumenti? Lwaki mugamba ffe bwe tulina okukola nga Odinga? Lwaki yo gavumenti tekola nga gavumenti z'e Kenya? Nguudo, malwaliro, byanjigiriza,
minimum wage eri abakozi n'ebirala ebyo nabyo lwaki temubibasomesa lwaki ffe mulina okulaga nti tulina okukola nga Odinga nga yo gavumenti si neteefuteefu kukola nga gavumenti ezakolanga n'Odinga musigale ku ebyo ebyokuwemula musigale ku ebyo ebyekijega byammwe bino temuyinza kubisobola era kyova olaba osoose naye kwekubira disclaimer omanyi ffe bwe twamyuka enviiri tebatubalaamu magezi oba weekubidde disclaimer kuba oba otegedde nti byoyogera bya kijega tebigatta obanga obukazi bw'omukyalo era nze nkimanyi ndi wandali era nze nkimanyi ndi wankobogo era nkimanyi amaaso gange bwe gatunula wano gaba gatunudde ne katandika okukuvuma mbu nga tokyalina kyakukavuma mbu kubanga kasoose kwevuma kakati noono asoose ne yeekubira disclaimer nti munvuma nnyo obusiru kuba sitegeera naye ng'ate oyagadde kweteeka mu lubu lw'abakola ki mu lubu lw'abategeera musigale mu leeni zammwe buli omu asigale mu leeni ye n'ensingazi temubuuka eyo gye mulowooleza okwagala okugenda baddokita Saamukazi bwe gye bakola ki gye balowooleza temubimanyi musigale ku ebyo ebyabannabbanja bammwe